Audio Jungle. 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 Batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Tusangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Tutunda ttaka nga lya Byapa. Tuli ku simu 0700 34 10 ne 05 62 92 95. Tulina enkola gye tuleese. Batugamba bulijjo nti bw'oba onogaggawala learn to save. Nibongerako na kino nti learn to save with a purpose. Fe tugamba learn to save. Yes. Learn to save with a purpose. Good. Excellent. Learn to save with a purpose while seeing what you are saving for. While feeling what you are saving for. While acquiring what you are saving for. While touching what you are saving for. While owning what you are saving for. Yensonga lwaki tuleese project yeno oba promotion gye tuyise save to own a land right away promotion. Tugamba tutya? Bulijjo tusavinga sente, no savinga sente olusi abali mu microfinances ezenjawulo munanjulira, abali mu bibiina ebyenjawulo mu savinga sente bakana tujja kuzigabana mwe ng'omwaka guweddeko, tujja kugulamu ente, tujja kukola kino, tubiwulira chairman yadduse ne sente ezo, olusi nawe kyo savingira tokimanyi olaba bulabi. Naye kati ffe tugamba ffe engeri gye tutunda ettaka naawe osobola okwefunira ettaka nga lya Kyaapa ku sente ntonotono ng'ate oli savingidde, ng'ate oli savinga olirabako. Tukoze tutya? Tuleese enkola eno. Osavinga naffe initial deposit akakadde kamu mu emitwalo 3. Oluvannyuma buli mwezi n'osasula emitwalo 64. Bw'ozigatta awamu oba osavinze obukadde 4 n'ekitundu rather 4 n'ekitundu. So n'ofuna ploti 5 ku 10 ate nga ya Kyaapa ku bukadde 4 n'ekitundu. Naye nga ate tusobodde zigulira wamu because fe bwogula naffe tusobola okuwa
okuga nti savinga naye manya sasula ng'osasula mu myezi 2 katugamba nti ojja kutwala wakiri emyezi 5 ng'osasula emitwalo 64 okuva kati wenkoze video mu mwezi guno gw'okutaano kitegeeza wegunawulira ogw'ekumi nga ploti yo ekuli mu ngalo naye olusasula akakadde kamu mu emitwalo 3 nga tukulaga ettaka we liri ng'otandika okusevingira ettaka lyo ng'olirina mu 5 okitegeera so n'olwekyo ettaka lituleese liri mu kitundu ekiyitibwa wobulenzi kalagi ttaka ddene nnyo tugenda kutuuzaako abantu abasoba mu 4 tugenda kutuuzaako homesteads nga 15,000 n'olwekyo yanguwa first come first serve ettaka weeriri ate weritudde walungi lyo nga lyo amasannyalaze n'amazzi weegali bebyo mu video bwolaba obuli eryo ttaka lyenjogerako amasannyalaze weegali gali ku 3 phase ne single phase town nayo ekuze nga bwolaba abantu abali around so kitegeeza kibanga amasannyalaze n'amazzi weegali tekigenda tukaluubirira creating a city balirira ekitundu ekirina abantu 15,000 n'emirimu gyegiri bwe nkugamba amasannyalaze ga 3 phase kitegeeza osobola n'okukolerawo n'olwekyo yangu olwaleero leeta akakadde kamu mu emitwalo 3 otandikiraawo save with a purpose save with a purpose while owning what you are saving for save to own a land right away jangu ku KPJ Dream Goals Consulting Limited. Olwaliro tukuleetedde promotion tugiyise save to own a land promotion tutya era lwaki bulijjo oyina ebibiina mu savingira abali mu Pewosa munanjulira abali mu microfinances munanjulira n'obubiina bw'oku byalo bwe tusavinga nga at the end of the year bagenda kutuddiza akasenteko nga nekyogenda okukakola muto kimanyi oba mutera obbiwulira nti chairman yadduse ne ssente z'abantu kati ffe olwaliro tuzze n'enkola eno ey'okusavinga naye batera tugamba nti bw'oba onoogaggawala learn to save ne bongerako bw'oba onoogaggawala learn to save with a purpose naye ffe twongeddeko naffe learn to save with a purpose save with a purpose while seeing what you are saving for save with a purpose while touching what you are saving for save with a purpose while owning what you are saving for kyetuvule tugamba nti save and own a land right away tugenda kukola tutya tulina ettaka tulitunda tubadde twagala diteeka ku bukadde 6 ne tugamba bwe tunaasevinga tutematema nga tekijja bulungi abantu baffe bayinza okuba nga kibakaluubiriddemu ne tugamba nti ogenda kuleeta akakadde kamu mu emitwalo 3 nga initial deposit kakati oluvannyuma otandika okuleeta emitwalo 64 okumala emyezi 5 olwo nno ojja kumaliriza mu myezi 5 ng'olina obukadde 4 n'ekitundu naye olunaku lwoleesa akakaddeko akamu emitwalo 3 lwe tukuleeta ku ttaka ne tulikulaga ettaka litudde bulungi nnyo liriwo obulenzi bayitawo wobulenzi kalagi ettaka litudde bulungi kati waliwo nyimiridde kubo eyeeterese obulungi amasannyalaze gali mu ttaka mwenyiri lwakizula kanyimirire ku kikondo wali wamunyiri kino kyekikondo amasannyalaze kuliko 3 phase yesookera ddala waggulu gayagala okukola factory then wansi ye single phase then wano wenyimiridde kakati batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited kati ate wano wentambudde bwe ebigere ebyo kansubiro bibazo wano ndi mu ttaka ebbaleesemu kitegedde wano ndi mu ttaka akubumyeyo omukwano gwange ettaka lyetutunda lyonna liba lya byapa ne wano ettaka lya byapa naye nga bw'ataata yagadde kutuula kubanga wano tugenda kutuuzaawo abantu 15,000 so we are creating a city
kati kyoba okola jangu otwegatteko naawe owandiikibwe mu byafaayo nti waliwo ng'ekibuga kyewo Bulenzi Kalagi kitandika naye wakiteekako ettofaali tukyalina ettaka eddala Kabimbiri watayagala kubeera wano Kabimbiri mukono bukadde 6.5 zirobo bukadde 12 Kajasi Nakigalala bukadde 45 wano Gayaza bukadde 3 Gayaza Homisdali Gayaza Kiwenda bukadde 25 Lugema bukadde 2 tuyina Busunjo bukadde 5 kwegamba ettaka tukyalina naye eno yo promotion gye nkusaba naawe ojjo ogitabemu nkakasa ne bwoba ovuga boda ne bwoba oweereza mmere ne bwoba oli Kadaama ne bwoba oli ki eno project ekukwatako era wandigyetabyemu batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited yitina ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 banange tunuulira laba ekibuga engeri gye kikufaananamu laba ekibuga neighborhood ogiraba nnungi nnyo amasanyalaze n'amazzi weegali laba ekibuga engeri gye kikulaakulanyemu tukikuyisaamu mpola mpola okirabe laba ekibuga talina ziizo amayumba geetererese gasituse infact okucreatinga ekibuga kino tekigenda tukalubirira kubanga ne tawuni zennyini ziri developed nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Venting Magunda ebwenda buddu ku Mansimbi director KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa ono Kawempe okulina na ofisi ya Nira ettaka lya Kyaapa kwata akakadde kamu emitwalo 3 kaleete da initial deposit tandika okusasula emitwalo 64 buli mwezi ate tewali promotion etwaliko time frame kino kijja kuggwako kigenda kuggwako mu mwezi gumu bw'otakiraba tombuuza because mu mwezi gumu abantu 5 bagenda kubeera wano twagala okuva n'olwalero okutuuka mu May wa next year ng'abantu batudde kubanga eno video zikoze mu May. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.